Amajja okuva mu America. $1 billion Era nga kigambibwa nti America spendinga almost $1 billion buli mwaka. Ngegezaako kutendeka basojja ba Colombia. Mpozi nogezaako bawa ebisi. Era nga kigambibwa waliwo abalwanyi abandi badde nga abayiikira ba Colombia abakazibwako FARC. Oba FARC. Their tactics include bombing. Era nga kigambibwa tactics zaabwe ze bakozesa okugezaako okutta abantu. Mulimu ebintu ebikozesebwa nga mota, okuwamba, okulyeza obulyaza amaanya n'ebisigadde nga bw'omanyi. American soldiers are frequently deployed. Kigambibwa nti basojja ba America bagenze maaso n'okuteebebwa mu bifo bya Colombia okugezaako okwewala ebintu nga bino. Era nga kigambibwa n'Amerika yateekawo reward ya $7,000,000 singa wabaawo aleeta information esobola okukulembezaamu omuntu yenna okwata omukulembere w'aba FARC. The Colombian people frequently take to the streets to wabula kabaka agamba brutal methods. Nti abantu ba Colombia batandise okugezaako okujjula ku nguudo nga kye bakola kwekalakaasa olw'ebikolwa bino ebikyamu ebyabasajja ba FARC bye bagenda maaso n'okukola. Kubanga bangi bakyunyizibwa. Era ng'agamba nti okutambuzibwa kw'enjaga engeri gye kujjudde eyo mu Colombia kigambibwa kino kireetedde abayeekera okuba nga bafuna ebisi eby'ekika ekya waggulu n'ogezaako spendinga ssente mu bintu bingi nnyo ebikozesebwa okulwanisa. Waliwo annyonnyola ku kikwagana ne Colombia. Kayina omukasako yakujjayo ne bakuza erudda njagala olabe. Twolekedde kayitibwa behind enemy lines. Ku luno twolekedde Colombia. We are moving on Lago. Anti banaye tutandika okugezaako tambula target yineze. Waliwo abasudde enkesi bali ka stake out. Balina gwe batambulizaako amaaso buli wadda. Dodi kyava muteekako ekitangawaaza. Anti wuno mulengera. Bravo, what is your count? Gwomubalira bbanga kyotuuka eyo kiyinza otwala kwegamba eddakiika nga 5 obutasukkawo. Okay. Kabaka yuno asembera. Waliwo abatumba buse baba mutambulirako. Tetumanyi bakulya kitongole ki nagambye kwanjula kwa sinema. Bano kwe kutandika okutambulira waggulu pembeni. Njagala olabe. Rodi ino yetafu ayasembera busembezi. I got him. And if I engage now, this thing blows wide. You know muyina. No choice, Charlie. Move for intercept. Yamugamba tewali kyakusalawo Charlie. Kwate kubogezeko kumuvinga tu intercepting. Okay. Kabaka bwatuuka wano. Charlie abort. Abort the mission. Kuli yamugambirawo abort nga tomulumba. Wakyaliwo kyakola. First rule of engagement. Always know your target. Bagamba nti amateeka g'okwenyigiramu etteeka erisooka rules of engagement. Always know your target. Kwegamba akasira konagezako okumanya ekyo ky'oba oluubirira. Okitegedde nti butereevu. N'akwate kubo n'abako wayingira. Gwe badde baagala okukwata. Kati balina osooka otaayiza njagala bwekkaanyi. Ono najja pembeni. Kabaka yuno ayingidde munda. Baamutaayiza dda. Kyava sooka ajjako buwaani. Ba. Surprise! Kagayino bano bonna bachapiiri be. Bali mu magye ga navesiro aga US. Badde baagala mukolako ka surprise. Leero birthday ye. Katonda watu. Bachapiiri bonna bwe bali. Njagala olabe. Bamuleetedde ne bumaama. Kano kyava akeetika paka mu bbanga. Kyekyo wafwe. Nga bagamba ayitibwa Lieutenant Sean McLean. Ayagala America abakazi bamwagala. Ali naye abaagala. Lieutenant Sean McLean wa Navesiro. Ono ayitibwa Master Chief Carter Holt. Kabaka. Amazaalibwa amasufu eyitibwa Team 7 ya Navesiro. Bana balina okujaguza olunaku lw'amazaalibwa. Kali kaseera kasanyu njagala olabe. Engulika ekwajja. Ono bamuyita Pity Officer Greg Armstrong. Ayagala Yesu ng'ogasseko ne Calvary. Wabula Pity Officer Steve Gaines. Kano kasolo kamusomesa. Paka akaseera kayite mabega mbu yaditonatinga iPod ye. Ono ayitibwa Chief Pity Officer Kevin Derricks. Asobola okutanga akozeseza 9V battery. Wekanye.
baleeta keeki kwe kugiteeka erudda kumanyanga bano batumbavu abawedde emirimu basooka ne bayimba ono ku keeki yakoleddeko kojja mu kifo ky'okuleetako omubiri tiye yateekako buteesi kojja ate baleeta faiswingisha okuzikiza kale yo keeki tejja kuliika abanaye mukakane kirungi kasita waliwo ebyokunywa ne bajja batosiige n'ebyokunywa oli omutumbaavu sebo ye mu kifo ky'okuteekako kandu yataddeko kojja ono yabagamba nti element ya surprise mu surveilling temulina gezaako kwega mulina okwewalanga ebisikirize kino bwedda kiri waggulu kumbe ye alaba ekisikirize kyakyo kakayo twavayo ne bakusa ebbali maserengeta ga Amerika nga bagamba Bogota Colombia gyetuuse ku mulundi guno juyira batunyonyole ku kikwanga ne Colombia era nga batugambye nti Amerika kumpi buli mwaka eteekamu biliyoni nambirira eya dola mu kikwanga n'abajasi ba Colombia pozi kugaseko n'ebisi bye babakwasa ogezaako okwewala abayekera bayitibwa bafak lengera waliwo kabaka asimba mu kaseera ako kyava jeruda yasooka n'abuuza kano kagula meka bamugambirawo lwenda alina omukazi ngugasseko n'omwana omuto omulenzi kato bakawa kafuwemuko lodi alengera bali mu bulamu obweyagaza obulamu obwessanyu kamala kyebava bayitawo oba osanga alibeera orchestra nga jjajjawo omusajja kuno nedda oyo omwana ajja kuba omuzanyi wa ddiba ajja kuwangula ne championships eza world cup ekyo kirooto kyo anti lwakubandikisaawe nze yasooka n'omugulira eddiba okitegeera bajje bali we batunda emisooli kyava amusimba kasooli kakaina omuto yatandika otambuza amaaso kyava akwate kuba avuddewo anti kakano mukazi kwe kwate kuba agenda ayita omulenzi gyali ye lwodi yasigala eno emabega babali ebali waliwo ka USA boot company baba bagenda dabakojja webaluka waliwo kojja namuzise yali eteereddwa mu US boot company wabula yabaluka katonda yakubira mu radius kwega futi nga 8 okukakana mukazi wate yasima tukango gaseko n'omwana musatu family yaggwawo akasira katukanga kakuziika kagera musatu bambi yali musajja wa amaanyi mu maje ga Colombia bwe batyo bayisawo mayiti tiri kisinga kwasha nnaku kufiirwa abantu babiri boshinga kwagala kusya katonda lunaku lwe lumu yafiirwa omutabani ng'ogasseko n'omukazi babeetika ne babaleeta ebbali lengera faatha yatandika okugezaako kubanga asaba musatu kyamuweddeko dda niwankubadde sooja mubaamu ebintu boyo ebisobola okukuleetera amaziga waliwo jene yajja n'amugamba nti munnaaye bano abatumbavu bafa nze kakasa tugenda gezako basekula bajja kusasulira kyonna kiweetaaga gezaako okumpita tofa tobaamu kutya nti kale general yamugambye nti bano abatumbavu bajja kusasula ku ekyo kye bakoze musatu yakwata ebbali mu nsingo keno mu nsingo yayinamu necklace yandibadde ng'eya family yasalawo agezeko giteeka ku mayiti ya family ye yesooka n'okuyiwako ettaka eryasooka kwe kwandibadde ng'okusiibula njagala olabe nagambye tuli kwanjulwa kwa sinema twavayo nga bagamba US Naval Base Colorado California gye tuze nateera Lieutenant yasembera Still got you at the desk, Commander. Fastest way to kill a seal is give him some pencils to push. mu butuufu okwagala okutta navesiru yenna gwe muteeke ku meeza abeko peso z'akozesa bo baagala ntalo This prison cell.
jantufulumeka prison cell kano okubeera mu yafeesi ebeeranga komera gyali Specifically, the FARC. kiki omanyi ku kikola ne Colombia specifically FARC Most powerful abayekera baayo communist guerrilla force. bangambye communist group ekyasize okubeera ey'amaanyi Half the country. era nga kigambibwa The Colombian government nti bamaze emyaka 50 bagezaako okulwanisa Colombian government era ng'ensi bagiriddeko waafu Kill about 3,000 Colombians a year. era nga kigambibwa nti ebikolwa bya FARC Cartel. bigezezaako okutta at least abakolombiya 13 buli mwaka that money. kino kyabadde kikolwa kyabwe Bags, exactly. So what's the option? era nga njaga yegezaako bawa ssente Strictly recon. ono yamugamba nti kati operation egenda kubeera ki In the deep jungle outside of kono Limon, mugenda ku likoni 50 clicks south of Bogota. kati yajageseko biyitiramu banne yabalengesa ebbali abakabinja ka 7 This, yesterday, kino kyatuuseewo jjo we tripled the under roof capacity. era nga gamba mubutuufu kino kyagezezaako For a long. okutripolinga ekyo ekibadde kibeerawo akaseera kaliko n'akayise emabega Exactly. Our job is to mulimu find gwaffe bitch. kwata ekkubo genda kwekkaanya kye kyokka Something major's going down tomorrow morning. era nga gamba tugenda kwata ekkubo gezaako okugendayo kubanga waliwo ekyetabwe ekigenda okubaayo Get it all on tape. Wait, you said lindako tomorrow morning? olinga agambye ekyakumakya And this up in the daylight. kino tugenda kikola misana olwaleero Some rays, LT, but I'm way outside the lines. simanyi nakumanya bwe kinaabeera They went up, bwe mubatandise dde okweraliikirira not after. Questions? Yeah. waliwo abuuza What about the Colombians? ate basojja ba Colombia banaatwegattako Negative. ekyo tekigenda kubaawo Get too many hooks in with the National Army. abafaaka balina abakesi bangi mu magye ga Colombia abeetaaga ku busente kwegamba ayinza okugezaako okulabula essaawa yonna ne batuttisa Yari. kyotugenda kikola ku lwafefeka egenda kubeera gostre watch kwegamba bagenda kwekkaanya bwekkaanya reconnaissance gye bagenda okukola kuba bifaananyi nakudda Yeah. Yes. aha Sir, given the extreme sense, okusinziira ku sensitivity ya mission gye batuwadde to respectfully inform you that you are now much mu buyinza bwange ezikirizibwa ogezaako kugamba into nti mu butuufu okaddiye tosobola tukulembera ku mission ng'eno My ancient memory recalls mbw'alina obwongo obukadde thing about obukadde bwange almost bundeetera ogezaako okujjukira nti mission zonna ze tugenzeeko mbadde nkutaasa enfunda eziwera a half a dozen bar fights. nkujje ne mu mabaala ng'olwana kituufu back 24/7, huh? ani agezaako okulabira 24/7 Life. ani akutaasa ggwe It'd be you. anti era ggwe You damn Skippy. ze bwe kibadde kimujereka mbwakaddiye alina obujogoli buli ancient bukaddo kamala bakwatirawo ebyabwe bwetyo nyonyi yasimbula ekwate kuba okweyongerayo wabula babagambye bagenda kukiyitibwa gostre watch oba siki reconnaissance baali babaddeko basojja musobola okukitegeera Says that it might be a meet between FARC and Colombian sympathizers. ono yatandika ogezaako banyonnyola Clicks east. masekati ba faka ng'ogasseko ne bamilitary colombians You need it. wayinza okubeerawo basympathizer Just some hu- kwegamba kye banditutte ng'abantu abatalina musango Every year we pump $500 million of military aid into their region. era ng'agamba Still coming. amagye ga colombia bagateekamu sente ekuyanja kumpe buli mwaka jwira batugambye mu ntandikwa amagye ga colombia america eteekayo $1 billion every year buli mwaka bateekamu $1 billion ogezaako okutendeka basoja pozi kwegasseko no bawa ebikozesebwa central colombia airspace Does it go? Stay on your triggers. yabagamba beetegeke Back. naatera ogezaako basimbula bayingire baabala basooka ne bawaga mu kuwaga bakabaka ne besetinga bwetyo yaggulawo green light yeraze bwe batyo ne bakwateko bayitewo ne basooka bakkirira kano kabinja bakesigamu nave shiru 7 team 7 kulembeddwamu shioni bayitawo wekanye bagalageza kumanya abafaka kati kiki bapulaninga Prepare to release. Now. kaino batuuse mu kafo akamu ne basooka bavaayo baamerika naye nga kyo tebakiyitiddemu gavumenti ya colombia kino baseze bagezeko kikolanga bo abamerika ne basooka bateeka ebikozesebwa byabwe ebirala baze nembwasi just in case Careful with these mid packs. mwegendereze zino zi vd packs
na signing de sebo bwe muzono namwe munamanya video packs zategeza video packs ne bayiwako kiwedde ne kino kiwedde bamaze okuyiwako zino ziba zikonekitinga paka wagulu ku satellite neziroka kisindika commanding yandibadde nga commanding base bakama baabwe abasinga bwe bali twakwate kuba okudde bali nga bagamba option center San Jose del Grevia Colombia gyetuze kano yegenda okubeera operation center. Yes, sir. Kabaka yasembera. Hi, Commander. Chi commander. Like what we did with the place? Akafu akagadde ngeri gye twakatereezaamu Me? ya radio station kono ze kinkolera U.S. Embassy liaison. bampita Nicole Jennings US Embassy liaison. Your boys better stay invisible. Balina okugezako okusiga nga bali invisible. If this is an authorized operation on their soil, njagala mukimanye eno operation teyabadde authorized ku ttaka lya Colombia. Singa bakola ensobi wajja kubaawo obuzibu. Unagamba tebafunye erinnya. He's been bought by the FARC. Waliwo kabaka ayitibwa Carlos nti bafaka bye bamukozesa. He's in Bogota. Ye yateeka kojja mu Bogota. Code name, Ayina ne Handra. Potakilo. Ayitibwa Potakira. Waliwo ayitibwa Carlos Riviera. Kigambo yateeka kojja eri gye twalabye baluka mu Bogota. Bano basembedde. Ninga nakyala liaison wa US Embassy ayitibwa Nicole Jennings abagambye nti balina okusiga nga bali invisible kubanga kati eno operation ni authorized ku ttaka lya Colombia. Singa wajjawo obuzibu taidi zizona zibadde bagezako gata ne Colombia zijja vaamu obuzibu kale balina kikola nabwegendereza ne bajja baabo balina gadgets ezikozesebwa zonna eza buli kala eza high tech. Nothing glowing. Switch into spectrum. Yayiwako spectra esobola okumanya wabeera obuzibu. Waayi tulina ketwekanyiza tusooke tugende mpola okakasa nti butereevu kyava asongerayo mukama we. Buli kimu bakikola kasirise. Baze kusikana Revolutionary Armed Forces abayekera ba Colombia abayitibwa ba FARC. FARC ensi badde bagishujjonya kati okumala emyaka 50 era nga kigambibwa bajawuzaamu kati gavumenti efugako waafu nabo bafugako waafu. Bagenze okwekanya okola statistics nga kigambibwa seba abafaaka buli mwaka atlisi baba basi abantu 13 aba Colombia. Tebereza America tyovola bayateekawo miliyoni 7 eza dola oyali sobola okugezaako okuleta information ebakulembera mu paka eri omukulembeze wa FARC. Wano waliwo kakojja magnetic A212 naye nkadde najaji disarming magnetic A212 ebalula nkola ya Russia. Masoka jjako masoka jjako kati ndowooza tugende. Bano balengera bukimu kyonna bwe kitambula eno ku operation center ne batandika okuyingira munda. Bana nisogezaako okuyingira ewakulu. Satellite zatandika okwekyanga sigine etandise okuba nga evaako. Working on it, sir. Trying to get another bird. Find someone. Tugenda gezaako oteeka ku badi endo oba ku satellite endala. Eri satellite sebo yekyanzi kati bakyasobola kufuna information wadde audio wadde video kuva ku basoja abali eno. Bano bwe batuuka pembeni balina osooka okulozinga wano eno wano bwe baviiriddeko kati balina okukwata ekkuba okuyingira munda. Laba
n'asooka aliteeka kyemba. Listen, Banange, spirits of this jungle, he caught. njagala mukimanyi katufuse emizimu mu jjangu eno. Ffe tuli kulembeera kwegamba ekibira ffe tukikutte. Ffe tulina okululumiramu. Sebo beeyita mizimu. Ne basooka bayingira munda. Baabo. Bali bataano butaano ne muganange. Oyinza okozaawo kusindikidde bataliyani nambirira. Tema. Unasooka settinga. Yakakana. Yajayo ka map. I want Overwatch at 5. Njagala Overwatch agezeeko okubeera ku 5. Kwegamba alina okuketera ewala yaba yasindikiddwayo dda. Tuteme. Bintu byakozesa bubushayini. Kwe kutandika okulinyalinya. Bashebera paka eruda. Laba ono bwagikute. Ono yagenda okubeera ku Overwatch. Yaba aketera wala yababulira embeera bwe beeyimiridde mu kaalo. N'asooka ategeka omudumu. N'ayiwako. Bano batuuse ku kisengenge. Najjo ayiweko Spectrum. Spectre is on and recording. Spectrum njitaddeko etandise okurekodinga. Bano batuuse erudda. Busojja bwaliyo. We eyeball what they get in their cookie jar. Get you on tape. Make it back in time for 2-for-1 beers on me. Ono yabagamba tisenga tugezaako kwata ebyetaagisa tubiteeka ku tepu. Ne tuddayo mbwangu ddala abasinga ngenda bagulira ebyokunywa. Ono yambuuza akalo kayimiridde katya. Nosy neighbors. Najja amusomere. Switching to EM. Taddeko EM. Cams. No infrared trip lines. Tebalina infrared trip lines. Going to thermal. Ngenda teekako thermal. We've got 25 sparks inside. Munda mulimu abantu nga 25. All the guards have 2 ways. Bagadizi balina buredio bwa 2 way. Copy that. Kiwedde. Doors open. Alpha then. Oluggi ndugudde. Kono tuyingire. Boys. Banange. Tugende. Ekibalese gezaako kuba kabeesi kampu kano kubanga bakimanyi ka fak. Baagala kakuba bifaananyi na kubisindikira bakama baabwe. Kyebabagambye kye balina okukola. Wabula embwa sibazirese just in case. Tinga embeera eyonooneka. Ono abasomera buli kimu kyonna bwe kiba kiyimiridde. Mulaba ali ku sayidi ki? Akutte sayidi ki n'ebisigadde byonna. Yali ku Overwatch. Stingray Echo, hold your position. Bogey and truck. Weegendereze togenda nnyo waliwo akwateko bufuluma eggaali. Stingray Echo, watch your 6. Wekanye. Tebakuyiira. Amugambye watch your 6. Waliwo splashinga. Ono n'akapima. Munywanyi waabwe ali waasi waneno. Kabaka bw'amalokojo wanaatambula. Kireke kusa amaaso kwekkaanya obulungi. Waliwo ekyamwewunyisa. It's wearing Colombian Army fatigues. Obusajja bwambadde fatigues za Colombia. Kugamba ebikosebwa bye bulina byonna bya Colombia. Uniform ng'ogasseko n'ebisi. Ono yagambirawo amagye ga Colombia galabika gali compromised. Ne bayingira. Yasooka n'atuukira eno. Baze kwekkaanya obusajja bulina bikosebwa ki. Ngero otuuka eno. Waliyo byakulya. Tango Niner. I'm looking at MREs. Great for waging war in your stomach. Eno waliyo bintu bikwegamba bintu byakuteeka mu lubuto. Tewali nnyo kyamaanyi. Onaasimbira paka erudda. Nono n'asalira waneeno. Firm. Park shoulder Tango 1. Something feels off about all this. Waliwo ekitali kituufu ku nsonga eno etuleese. You got 25 spark hits, fairly clustered. 25 bo bakyali mu kizimbe. Nono najja. Kiriya gyasooka yekkanye kiri mu kizimbe. Yo no soy de esos. Waliwo kabaka ayogera generali. Agamba tulina okugezaako okukomekkereza violence. Tulina okukomekkereza obuso obugenda maaso. Clark and the Colombian Army. Kale ekisinga okwewunyisa waliyo amagye ga Colombia ng'ogasseko n'agaba FARC. Which means balinga abali ku pestrokes. Balinga abagala otegeeragana. 3 books, boys.
3,000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Tango 6. Oh, diesel, maybe. Eno waliyo tanka za diesel. Galani eziwererako nno ddala. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Unagamba tulina okugezaako okukomekereza ebyokulwana kubanga tuyinza okulwana mpaka olunaku lw'enkomekerero. Y la guerra. Kaakayina obuzibu nga bunajja waliwo abazze, waliwo abayingiddewo basojja abalala, oli ali ku overwatch abalengedde ne basooka basonga bano bakyayogera. Waliwo obusajja obuzze bwambadde grey ne black. Carrying heavy, get the hell. Wai waliwo obusajja obuzze bwetikya ebisi by'amaanyi. Muveeyo ng'obudde bukyali. Bano bawaga bamaze otuuka ku nzikiriziganya. Musajja bwayingirawo buyingizi nga busekula byasi. Laba ekiri wano tibategedde busekusyewa oba buvuddewa. Buluyingidde buyingizi butandise kusekula byasi ne basooka bafumita bano bullet. Majje ga Colombia ngo gasseko n'agaabayekera. Maama nnyabo. Ono kyava abaga musooke mulindeko. Laba kye bakoze amajje ga Colombia. N'obuyekera nabwo bonna babukubidde wamu. Waliwo eyagguka yajja asembera. Ye mutaka ono. No tienes para dónde salir. Yagamba mugere mugesheko kwata Abamerika mubatte. Musekiwalinge perimeters. Kigeno bali bakimanyi nti n'Abamerika mu katundu wano we bali. Wabula ani yaleese olugambo. Tufudde. Ekiri ebweru. Embwa isumuludde ebyasi. Ono ali kuva wakyabukola. Kuba kimu kimu. Balina kwessa bwangu. Wabula obusajja bujjudde era bwetolodde. Road's clear. Wait. Wewe. Kevin, watch your back. Ekyasi kifuse ekyasi. Guruneti. Ne basooka bali akavu. Eyo nebalula. Wa. Obusajja sebo bulina ebisi by'amaanyi. Kalina omusaatu ali kuva waki bamulumbye. Yafumita kale n'akasha kumba akalala akaze. Kuba muna wakikyasi nako n'akalya bullet. Overwatch, taking fire. Overwatch, taking. Banaye Overwatch naye ali mu fire naye bamusekudde okugulu. Kasekula ebyasi. Waliwo yamufumita bullet. Musaatu bamusekudde ekyasi. Wabula eno kamera ekyali kodinga. Kakano bano basiranye bali masekati awo. Lwansonga abadde kuva wacha ababulira mu kimu kyonna bwe kigenda takyababuulira. Kali buli omu yeefaako yekka na yekka. Ono bakubye muggu musatu n'agwerudda. Rudi alegera Shwana n'asituka yamushabakke wansi. Akasajja kabufubite byasi mu kifuba yayita buyisa agudde. Katonda watu kyava abanga awanika omukono wa musatu obulamu bugenda. Lengera yagezaako muyita naye nga wa kyava ajjula n'asooka abakuba tuki. Kalino basigadde basatu. Kuliko ayitibwa Kevin. Tutandike. Munawe bamusikashikako. Obusajja buweze. Uno yasaba falling back. Go. Tugende. Kaano besoze ekibira. Abakyasima tusebo besoze ekibira. He's not breathing. Omusajja takyase ono bannange munafu. Munabwe takyasobola kusa. Bulamu tebuli bulungi. Tugende.
Who are these assholes? Yiba ne bakatofali be bani. Time. Teri abamanyi. Backing up the detective. Overwatch, come in. Overwatch yogera. You copy. What's his last? Taking fire. Ani yashemye yogesa kumula kono yabadde akuba byasi. Oyo naye kati yashima tushe. Babuza Overwatch apiri wabwe yabadde Wagulu nga yekanya. Ono yagambira ya katashima tushe kati. Tugende. Ne bayingira munda. Mbere efushe jike. Kakaine entambula yabwe yine esobola okuwajja no ku speed. Bashembera. Kumba obusajja butayiza. Ne bufulumayo. Mukakana. Ne shoka shimulule embuzi. Mama nyamu. Kana kashekude. Akato bakateka kokoja. Garo bachaya tukiba kuva wano. Take it back to the jungle. Bana yetu shoka tudema beka mu jango. Yabakambira obatema beka mu jango. Unashoka shimulula. Wawa tugende. Nunu nasumulula. Tufude. Basajja atubaba jija munda. Ono bakubye. Oyashigala mabega. It's no good. Ekyo si kiru tosobola kuddayo. Tusooke tugende. Busajja bufushe kya tugende bugenzi. Ne busonga. Bulire embwashi. Lala. Basajja batu basooka ne badda munda. Aseguran todo este equipo al armamento. Unakyali mulamu. Aseguren el prisión. Tumujjeko ebikosebwa bye. Tumutwale ng'omusibe. Vámonos. Abashigadde mugende mugoberero lya ddushe. Ati kale. Bano bo bagwambadde bwambazi basima tushe katino bali babiri boka. Banawe babiri bafudde. Omu bamutute ng'omuwambi. Goddamn setup, man. Katonda watugudde mu setup. Skills. Obusajja bulina skills. Colombian Special Forces. Obosanga Colombian Special Forces. I know something. Waliwo abayitibwa bafuwa. You're right. Afuwa. Bro. Colombian Special Forces. Kyokka tekigambibwa nti Abamerika be babatendeka, Green Beret z'Abamerika zezabatendeka. Waliwo obujja. Ne basooka banoonya we bali akanvaali. Kwe kusooka ne basirikirya okumala ebbanga. Buno bujja busaatuka buyiga. Kasemba yako tokale kagenda. Mbukale. Sande mashavu musatu teyashima tuka yeba mulirako wano. Nibasika maite bagiteeke mabega. Got calm. Tusoke tumujjeko communication. Ntikale byempuliziganya. Bayina okuliza n'okumanya komanda waabwe gyabusindika. Bogera. Dolores is still breathing. Huh? Okimanyi nti Kevin akyassa. Obusajja bumukutte. What are you thinking? Kiki olowooza? That boy. Tulina ogenda okima boyi waffe owulidde. That's definitely not standard operating procedure. Eyo si standard operating procedure. Naye tugendagendayo nalo. Amugambe tulina okima boyi waffe. Ono n'amugamba nti muna eyo si standard operating procedure. Kwegamba si byemu ku bye bajjiddeko ekyo tebalina kikola. Nimwe tebasobola kuleka boyi waabwe mabega. Ye Kevin akwatiddwa akyali mulamu. Las grabaciones en esta cámara. Soka wekanye kamera eno engeri gyebikuttemu. Otyo. Perfecto. Ono yagamba nti kisi kirungi. Ddala kiro kye tubadde twagala. Bano bateesa okujja nga bakimanyi nti Abamerika bagenda kubaawo. Kwegamba base beetegefu. Abamerika bagudde bugwi mu setup. Esos tíos son mejores de lo que pensé. Agamba nti basiwuzi babadde balungi ekyo kyomba wa credit. Mayor. Wabula mugende musikane ba gringos abayaje baddushe. N'agamba bano abantu abali maserengeta ga Amerika abazungu babayita ba gringos. Got 2 jeeps, 1 truck. Balina jipu biri. Front and the Hummer. Sebe ekitumbavu kitudde mu maaso ga Hammer. I got an idea. Nze nfunye ekirowoozo. Okay. Musatu yuno batwala. Kali abayite ebbali. Ono kwe kumusindikira sigino.
waliwo akabonero kalina ku mubiri sigina agirengedde n'asooka akkiriza akitegedde abaana bakyaliwo balina okuyiya osobola omusima tuso mujja matwale g'abalabe tuli ku behind enemy lines junior nga bulijjo bajja bagezaako bagoberera emmotoka gye zidda naye nga bakimanyi obusajja buleka bwabasindise kabula babakette kyava asooka gyeyo ka map. This village here should make it there in a full day if we haul ass. We need to stay close to Kevin. Yep. Wano tujja tukayo mu lunaku. Yeah, well, tulina ogezaako kufuna entambula waliwo akaluke balabye akali okumpi tugende ne bajja batandike kube kuliko obusajja obubajjira ku bwe bayita bwe buyita. Anything? Mwina kye mwafunye? Checks now. Can you ping this out? Communication zikyali wansi. The ground comms. Something. Tosobola gezaako kubako kyopinga tugeze nga ground communications tosobola pikinga kona apaana. 8 hours. Kino kitute shawa munana communication teziriko. I want what's going on down there. Njagala okumanya ki ekigenda maaso mu ndeeyo. In Bogota. Okimanyi nti waliwo information efulumye What are you talking? mu Bogota ki? Waliwo incident gye boogerako. Forces are calling it an Kayina mu kasya kano of US military forces. bano bagamba Story is still nti abatuuse kino bakiyita kuyingirira kw'amagye ga Amerika ku butaka ewaabwe of high-level officials of both. era nga kigambibwa ba high level officials aba Colombia basekuddwa ebyasi babadde mu peace negotiations ng'okasseko n'abayekera wabula Abamerika babakubye ebyasi Katonda watu bano bajja. Here's a phone line. Akasimu kakali. Runs right through the center of town. Hold on the fort. I got you. Reach out and touch someone. Kasimu bajja keetaaga gwe tofaayo obeera mukakamu ono alina siga wano nga yekkanya alabe ki ekigenda maaso yalina omuketera. Take cover. Waayi waliwo ekkazi lyakava mugambe ali ekava waliwo ekkazi ono agenda okujja nga essimu yaabwe teriiwo essimu bagibbye kati vaayo essimu bagiriddewo nga bagaza bajja bakonekitinge kagaina ale waliwo ekimotoka ekijja kiveri waayi yangu waliwo ekimotoka ekijja sooka oveeyo beetaaga mpuliziganya balina okuba cooperation center yaabwe bawuli ekibatuuseeko neki kye balina okukola And apparently that was rush hour. nga bupa ku kasitole ki. Operadora. Sí, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Una llamada por... Sir, you got a call here. waliwo essimu eze Hello? Sierra. yalina okugezaako okusooka okuwa koodi ye kiri yalense koodi Alpha Stingray. This is Deep Blue authenticating. ze deep blue ngezaako okuauthenticatinga Q17. maze okutegeera naye kwe kusindika information code. Say again, we were engaged. Nkiddamu obusajja bwatulumbye Guerrillas took out some kind of secret peace talk. twagenze okusinja kwegamba butwe twashikanye babadde mu peace talks. To the ambassador? Yes, ma'am. Oli alina ogenda okulaba ambasada Take me off speaker now. zijja ku speaker gwe waggulu. Stingray. Aha. Count. Kati bigenze bitya? Still one capture. Babiri bakubiddwa omu awambiddwa Colombian spy. tusigadde babiri. Stingray, confirm your last. -2, 1 POW. Firm. yamugamba nti okonfamize babiri batiddwa omu atwalira nga POW nti butereevu. Station on a captured asset. babagamba kwatiko bagende ku landing zone. Reassess and mission plan a rescue. ono abadde asaba I'm behind. agenda ataase munne. Do your asses on ono yamugamba nti kiveeko kwate ekkubo gye with the right way. tusobole okugezaako planning engeri ya lusi gye tunaagikolamu. Lost 2 men. tufiiriddwa abasajja babiri. You hearing me, Lieutenant? ompulira lutenanti sijja kukkiriza mwenna musaanewo Yes, sir. anti yessebo Proceed to emergency evac coordinates. tugenda gezaako basindikira emergency coordinates evacuation emergency coordinates. Son of a bitch. gwana gwa malaaya
mugambye sijja kufiirwa bonna kati kiki tugenda okukola LT anti tuve tugoberere mateeka kono nategedde ojja kyogera babagambye babivweko bakwate bukwashikubo baddeeka kubanga tiyandyagadde ate kuddamu kufiirwa babiri abasigaddewo babiri battiddwa omu awambiddwa bamufudde prison of war kati balina okugenda ku emergency landing zone gye bagenda okubajja twadde eruda gano ge matwale g'obusajja bwe busisinziira naye nga ekyewunyisa tebwambadde uniform ya Colombia sigamba nti oba bwambadde uniform y'abayekera tebunaba kutegerekekwa tuli mu veravesio musaatu bamwetika oli yagambe zino zirabika special forces z'aba Colombia ababasekula bakuba ku mutwe mumusibenga emikono giri mabega mumutwale muli mu waggulu musaatu ne beetika lengera sewo bamanyi n'okugundamu kalina bamuleete nebbali waliyo engeri ya kamera anti tugenda kufuula shita ne bakuba sooka omwenyemu maaso ga kamera gwe n'emikwano gyo mwafunye mwakyankalanyiza ani yabasindise nze mbadde noonya ku bukazi bu Colombia ye bwe yabaddamu bw'abadde anoonya ku bukazi bu Colombia kayina otwadde eruda bano bagenda ku landing zone basobole okubeetika babatwale afande abagambye tulina okupulaninga rescue plan nga nsufu mumukwate kubo muveeyo wabula obusajja bubajjirako komanda tumaze ogezaako kufuna ekifaananyi kiikino Bring up the evac, LZ. njagala ogezeko okuntwala ku evac LZ evacuation site landing zone Low thermal. soko iweko thermal Move your asses. mutambule Where's Swordfish? ye Swordfish baliwa Time to contact? bajja bakontakitinga ennyonyi egenda okubajjawo babayita ba Swordfish bano basala batuuse dda mu nfo ono helikopita agirengedde kyava asituka agezeko okulaga location we bali batekebwe bavweeyo naye nga bwe batugambye mu ntandikwa eno planning badde kwegamba babadde balumbye naye nga tebakkiriziddwa ku ttaka ly'aba Colombia gavumenti ya Colombia nga tebakkiriza mujje Problem. waliwo obuzibu kono si kati Daisy Ford, say again your last, over. You were ordered out of Colombian airspace. kalina mu kaseera kano About pickup. kyoba bagigambe ekwate kuba eve mu airspace ya Colombia tebaako kyerondawo kakibe ki eve buvi mu airspace ya Colombia Not planned. mukwate kuba omuveewo ng'obudde bukyali kale baba ntubadde tubalabye What the hell's going on? Why aren't they landing? They've just been ordered not to. From who? The Colombian army. Commander, ono yamugamba nti babaganye okulandinga magye ga Colombia gabaganye babaganye ogezaako okulandingira mu airspace yaabwe n'okubaako kye beetika okuvaawo waayi baliwo abasajja abaze kalina amagye ga Colombia gabalumba labatabu jukira information yafulumye ku TV nga bagamba nti Abamerika be balumbye pistoks ezabadde mu masekati g'amagye ga Colombia wegaseko n'abafaaka kati Colombia yeetaaga abasajja bano Abamerika basajja batu balina okugezaako okudda munda beerwanako basekula buleti nga badduka wabula obusajja bungi kyokka bakasimatuka babiri bokka
ne basikanayo ka jipu ne basooka bakaleeta kaza ono yamutegeka mube ekikopo wayedda kule futi yakyusa nekikuba ebbali omuti bino ebyo operation centers babipiikinga bwe batyo basimatuka ne badduka ng'olina okwogera mu mangu ekigenda mu maaso okimanyi kati babatwanga bawo criminals kuva ddi byavudde mu Washington ode evudde mu Washington. We can't afford to start swapping bullets with an ally of the US. Ono yagamba tetuyinza tandika kuba byasi na area ya US oba mukwano gwa US w'omukago wa US. US-controlled puppet government of Colombia. This is insane. Bino bya kiralo. Just from our own vid pack. Bino byavudde ku vid pack zaffe zennyini. Issued a statement condemning the actions of the US balise bwe bagezaako okweditinga nga balaga nti America ye yalumye n'asekula. armed forces of the region. They've also released this video of a captured American serviceman. Era nga bagamba nti batadde ne ka video k'omusajja Omumerika. 3 years of internal strife is now all but history. Ekintu ekibadde ky'emyaka 5 kibadde bagezaako kuteesa kiggwewo wabula kati kigenze mu byafaayo. I've lost control. No. Abasajja baluzize control kona abasajja bange mbamanyi. This is not right. Waliwo n'abagguka bali mu masuuti babadikiriyaninze nga bo criminal. Colonel Dobbs, CIA. Unaitibwa Dob Ordered to wa CIA. down immediately. Bangambye ngezeko twala akafo kano mwangu ddala. No longer a military operation. Eno tekyali military operation. This is a high priority situation. Eno efuuse high priority situation eri Washington. Are there any questions? Waliwo ekibuuzo kyonna ayagala okubuuza. Bali babadikiriyalinze nga bawo criminals. Ode evudde mu Washington bagamba kati bakyayagala kukolagana nabo. Bagenda kubeegaana. Kubanga tebandiyagadde kutandika kusumulula byasi masekati ga mukwano gwabwe. Alayi. Oba omukago. Kati balina kufiirwa bano bakomando ndaba babiri bokka be basigalidde. Ono yaleeta ebyokulya eri omusibe gwe baakutte. Kyava asooka abisumulula. Nabyanjulusa bulungi nnyo. Manya bannavesiru temumanyi wawe mulina kupoyera. No. Colombian Army? Oli wa fakanti nedda, oli wa Colombia? Nedda. Colombian Army was also at that meet. You murdered your own countrymen. Bali abasajja bosekudde aba Colombia abadde meeting. Babadde basajja bammwe. N'obasekula n'obatta. Yamugamba nti abo tebaba basajja ba nsi yange. Omusajja alina akolagana n'abasajja bano abafaka aba alina okuttibwa. Basimutwala nga musajja wa ku nsi yange. Aba alidde mu nsi yange lukokolagana n'abasajja ng'abo. N'afuluma ebweru. Bano basajja batu batuuka ebbali mu kaalo. Ebintu byonoonese. Kakano America egenda kubeegaana. Kwega bajja kitwala nti bapangisiddwa basikifaka. Ne basooka bafuna ku buvaazi obulala. Kwe kuyitawo. I think it's empty. Let's secure the site. Yasooka ne yeekanya akafo konna n'akatambulizaamu amaaso. Bw'atyo n'ayitawo paka munda. Bafunye zino ez'abasiviliani. This is awesome. It's like junior high. All Mwana bino byennyambadde ninga ali mu junior high. Tosiriwala. so. Olwo kyavaayiwako TV. Equipo de militares norteamericanos han ingresado al país. Kuliko ayogera. It's the Colombian president. Ono pulezidenti wa Colombia. Eki? Misión evitar Alabika munyiivu. pláticas de paz Ayogera. de nuestra Colombia y la FARC. He's calling us assassins. Atuyise baasasini ffe ssebo. Military hit squad sent to derail the peace talks with. Agamba nti ffe tuli ba military hit squad. Abasindikiddwa ogezaako okutta peace talks ezabaddewo. That's not even off our vid packs. Ezo tezaavudde ku vid packs zaffe. Stop. They wanted us to take the blame for it. Lo cual quiere decir que nuestra Colombia. N'akologa. Now he's saying we did it because the U.S. Kali agamba nti twakikoze ffe ba hitman. It's a problem. Mutugezeeko okuleetera US ebeere nga eri dependable eri Colombia. Kwegamba Colombia banga lyonna nga yeesigama ku US. Ogezaako okutaasibwa okuva eri abafaaka. The Colombian army hit its own peace talks. Abasajja ba Colombia bennyini be beekubidde eddembe lyabwe sifa abasekudde. Kali abo ne batandika okwekyankalanya ku kkubo. Bagamba nti Amerika bagikoye eva ewaabwe. I agree.
Bwetufu tugenda tutase Chapiri waffe kona ekyo kyenzikiriziganyako. Check the radio. Soko kebere radio layo bweyimiridde. Kati olugambo lufulumye nti bano ba hitman basindikiddwa America esobola okusanyawo pistoks ezabaddewo nga kyeyagala Colombia ebenga yesigama ku America banga lyonna kubanga America yaleeteka mu Colombia sente nyingi kati nga zino pistoks zinga zibawo masekati ga Colombia ngo gaseko ne faka kibategeeza tegenda kuddamu ttekamu sente tibajja kuba bachapiri be uno yasimatuse jeno. He's the one I shot doing most of the talking before the bullets started flying. Uno ye musajja yabaddewo. Who is he? Ani oyo? It's a witness. Uno afuuse mujulizi. Uno bwe tumukwata ne tugezaako muwayo ajja kuba obukakafu. Abantu beekyanga bakoya America ewaabwe evweeyo erabika bulijjo kino kyepulaninga. I'm sorry about your man. Nosonyiwa ku basajja bo. I need the CIA intel on Rivera and this Impotekil character. I want to know who sent my men into him. Njagala kumanya ani yasetiza abasajja bange mu muliro. Do that. Sisobola kikola. You and I both know that if the Colombians get a hold of my men, there'll be no handling it through diplomatic channels. Yamugamba nti njagala okimanyeze naawe. Resist it. Nti singa Colombia amagye gano gakwata abasajja bange tebajja bateeka mu diplomatic channels. Bajja kuba kimenya n'okubajjawo. Kiri njagala onyambe mu ngeri emu ndala mbataase. Kale. Kano kanikolo Jennings kalahizoni okuva ku US Embassy eri mu Colombia. Kamugamba tofaayo. Najja akuba essimu. I had to call your wife to get your number. You okay? Oli okay gwe? What's your status? Muli mutya? Get everybody in Colombia on our ass. Okimanyi nti buli muntu ali mu Colombia ali katofaali kaffe kati. The company's calling the shots. Okimanyi kati abakampani bebakolinga shots. Abasiya ebintu babiyimiriddemu. He survived. He can confirm we're not the shooters. Yeah, well. Batututenga ba shooters mbufe twakubye ebyasi. The FARC has gone apeshit. Bafakasi kati bafuuse kirala. Bookya buli kaluke baba basiikanye. Bassa abantu bangi. Washington wants to talk this out. Washington eyagala zino ensonga ezivuemu. Mwe baagala babatirireyo. What do you need? Kiki weetaaga nkuyambe? Radio frequency and via Vicencio. Nja kwetaaga radio frequency osobole okutrackinga mu Via Vicencio. Capitán. ¿Es algo? Mira. Omusajja buzze. Ono ye kabaka gwe battira famire ye mu Bogota. Ku mulundi guli yalina akaana akatompozi ku kaseko n'omukazi. Bino bimujjuza bujjuza buli wabeera awo. Awulira ennyike eya buli kala. Akasimu kavuga. Kwe kujja agikwate. Adelante, me copio. Mayor. Meja. Tukebedde akafo konna jipu tugisikanye enkalu. Gringos no están por ningún lado. Tewaliwo sayini y'aba gringos. Ono akyagezaako kweyiya. Kati yakwata ebbali n'asooka afuna engeri y'ekipapula. N'akigayagayamu. Kwe kukifujja mu mukono gwe wano. N'addamu n'afuna ekirala. Ono waamusibidde waliwo engeri ya soketi. N'asooka abishootingisa. Yagala kwesumulula. Bino abikutudde. Yesumuludde emikono. Yajja eruda. Wano waliwo engeri y'eddinisha. Musatu n'asooka awalampa. Cluster of radio signals. 118 degrees, 4 minutes, 6 seconds east. Ono yatandika okugezaako okunnyonnyola. 26, 4. Akalo we kali na buli kimu kyonna bwe kayimiridde. Traded my last favor for that. Get our man out alive. Mujeyo omusajja waffe banayi tutandike. We've poured concrete. Can't get any heat signatures. Tisobola kufuna heat signature lwa nsonga bino ebizimbe byasimbibwa ku concrete. Wamaanyi. Principal's location unknown. Banoonya Chapiri waabwe waali. Ono aba agenda kwe kulengera. Trident kakali. Waliwo akabonero ke balina akaba Trident. Guards on the roof. Kali mu kabinja kabwe n'akalengera n'amanya nti Chapiri waabwe ali awo. Big shell. Yakakubya bali ku kkomera. Katulina okuyiiya. Bagenda gowinga blind kuyingirayo munda nga tewali kyebekkaanya. Kubanga balina tesobola kuyita mu bisenge. Tebasobola kwekkaanya bantu bameka bali munda mu kizimbe.
Amigo! Amigo! Enferma! Ono yayita kasoja. Amigo, dale atrás. Dayo. Sekula kano. Kaka tosyeguka. Ebintu byange biriwo ebikosebwa. Simanyi. Yagala bikosebwa bye. Yasoka nakwata kojja n'agiteeka mu kimotoka n'endala okwo n'asindika. Twasiranye dda kiki bwe tukaano nebaluka kiki ekibaluse bagiringoozi bazze balabe buli omu yeetegeke kumbe bayingiddewo. Omwana naye yamaze dda okufuna ennene ayagala kutandika akyanoonya bikosebwa bye gye biri. Yuno kabaka ayingiddewo paka mu lieutenant n'asala beetaaga waabwe tebaleka musajja mabega buno ne busooka buzibakira kano bakubye ne Kevin Yuno avaayo ne kana asekudde nagambe tuli kayitibwa behind enemy lines. Kano ke kandibadde nga akapya tujja kuddamu aka Owen Wilson wiiki ejja. Kirira wansi. God damn, I happy to see you. For the record, I'm only here because you're caught $10. Mutuufu ndi musanyufu okulaba nga muze kuona ekitulese tukubanjayo ettaano zaffe mukazaala mukye kibalese omutaasa basasula ettaano lyabwe. Buweze gwe Kevin si wa muzannyo maama nnyabo vaayo gwe kakaino kabaka nalyoka aleeta gete weka alese bwenzi otyo koja zizo vaayo bayita wano zigenda okubalula nga bafulumye bweru katona watu akasajja kande kagala bamaliriza wayitandika tugende ono yagiyita agulu n'atula mu maaso bubuno buje bagenda meja tayagala basule eno emotoka erina seatbelt babali mujje tubagobe. Meja bino byamunyiiza baglingozi bagenzi munawe basobodde ogezaako mujja muterotereza abalabi oba munyiririza abalabi emabega otyo. Muli bulungi bannange? What the hell are you guys still doing here? Kiki mukola wano? We need fresh wheels. Tujja kwetaaga emmotoka endala gwolagawa. See a sick friend. Nyina gwe ngenda osooka okukyalirako mukwano gwange omulwadde. Kajukira yagambye waliwo kabaka gwe yalengedde oli jeno eyabadde ali mu pistoksi ye mujulizi asobola okugezaako kuba obukakafu obukakasha nti bano si be babadde abatemu oba kati obuvunanyizibwa babutadde ku Bamerika bokka. N'asooka afuna eggano oyinza okulowooza musawo mujjukireko mu One Tree Hill season ey'okuna munewe season ey'okutaano. Yuno asembera waliwo wano kabitama akakuuma yakakuba ekigaali n'akateekako paka munda. Kalosi gwe sirika tugenda kwogera munsi naawe kale notonzita munkosa
What do you want? oyagala ki? I saw what happened. Walabye ekyatuukawo. Weren't the shooters. Sifa abakuba ebyasi. Okitegeera? I understand. Anti ekitegeera kyogezaako gamba. I'm sorry about what happened to your people. Onoosonyiwa ku kyatuuka ku bantu bo. Your government's blaming us. Lwaki gavumenti yeetunenya? Yeah. Well, I cannot contradict them. Sisobola gezaako ba contradicting oba sisobola bayingirira. They're Latin America. And there are people in my government who want to see the U.S. out. Era ng'agamba nti abantu bangi mu gavumenti ye abandiyagadde okulaba nti US gavumenti ya America evaayo. The uniforms had no markings. I didn't recognize. Uniform z'abasajja abayingirewo tezirina markings. Tisobola kutegeera be badde baani. To tell the media that. Lwaki togamba bannamawulire ekyo? They say you were the only survivor. Bagamba nti kwewekera simatuse bantu bonna ababadde mu pistox. Nah. The government will discredit me and call me. Gavumenti ejja gezaako okuziggyako obuyinja bwange entwale ng'omuli w'enkwe. Tisobola kuvaayo. It's too late. Kiri kikeerezi. Wait. Lindako. Wait. Lindako. Unless you had proof. Okujjako ng'olina obukakafu. I'm going to give you a number. Ngenda kuwa essimu yange. You find anything. Gw'oba olina ky'ozudde. You call me. Bila bukubiza essimu. You think it can stop this? Yengeri yokka gye tusobola okuyimirizaamu kino. Meja yuno. Motoka ekyabuguma. Vámonos! Tutambule Vaminos. Bajja babayige walala. Kano kanoonya mmotoka ndala. Kafunira wenu. Oli bamugambye nti kasitondetera obukakafu kijja kubeera kyangu. Oh God, this car smells like boiled ass. Nyimwa nene motoka gy'oleese eringa akatofaali akabugumyeko. Fine, it didn't have goats. Emmotoka ezisingawo zonna zibaddemu enkoko. Busa bwaki kati nze nandikoze eki? A little problem there, LT? Okinamu obuzibu gwe LT. Bamuyitira LT Lieutenant. Tell him what you told me. Mulya ki ky'omugambye? In charge, his name's Alvaro. Guy yali in charge ayitibwa Alvaro. Said his family was killed by the rebels. Agamba nti famire yattibwa abayeekera. Let's make peace with FAR. Kwegamba buli muntu yenna agezaako okukola peace oba eddembe n'abayeekera tasobola kigumiikiriza. Location of our gear, along with a few of his teeth. We grabbed the sap phone as soon as I blew out of that joint. And that'd be a great idea, except for the fact that the bastards fragged our phone. Tebamanyi kati kyakukola. Lindako. The vid packs. Vid packs zaffe. Yeah. Yeah, the vid packs. Vid packs zisobola okugezaako okulaga obukakafu. Nagambye vid packs, video packs ze baba batambula nazo. Let's get our gear. Ze babadde bataddeko kubanga babadde babasindise ku Ghost Watch. This is a major shitstorm. Okimanyi nti buno busa bw'amaanyi. Our military and diplomatic personnel out of the country. Bagambye nti amagye ga America. The priority is my men. Pasonero yonna ekwatagana n'obuyeekero oba obugye bwa US erina okukwatibwa okuva mu Colombia. Rivera. Ontayagala kuleka abasajja be bamega. Omusajja akulembedde abasajja bano ayitibwa Rivera. CIA erabika emumanyi. Mwesebo. You and your Langley gang got played by your source. Mukimanyi nti gwe ne Langley baba playinga sosi yamwe gye mujja obukakafu. We're putting together a scenario linking you and tugenda gezaako gattagatta scenario ekakasa nti abasajja bo be baleese obuzibu naye baati tebakikolera America. any political kati aba CIA on their own, bought and paid for with Colombian drug money. You're not going to burn them. baagala kupangapanga bagamba Those men have families. kwegamba information gye baagala okulirizinga eri gavumenti ya Colombia nti abasajja abakoze kino bapangisiddwa bupangisibwa batemu butemu wabula si bakozi ba America. Uno yamugamba saagala okola ekintu ekyo kubanga oba ogenda kuno ne repetition y'abasajja bange Soldier, unless gwe soldier standing down in Leavenworth. gundi It's commander. bampita commander And I'd advise you to back off. ate nkuwa amagezi back off bivweko. Amugambe tujja kuno repetition y'abasajja bange mbusebe bono bapangisibwa bupangisibwa era gavumenti ya America ebadde tebimanyiko kwegamba information gye baagala okuwa Colombia, gavumenti ya Colombia nti bano bapangisiddwa basajja ba drug lords. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. You were going to break into there? Sengenge sebo ngamuka. I thought barn. Kuliko umeme. Voice emitwalo 276. Easy and secure. Tukoze tutya. Things look old, but they've had some high security retrofitting. Think you can get us in the doors? No problem.
oza tusobola okwate kubukiyingira munda kono tewali buzibu tujja asobola okukiyiya. Wait a minute. Lindako. The well. Wano waliwo engeri y'oluzzi. Deki? Water tower, that well. Gotta be connected, right? Olwo oluzzi lusobola okugezako tutukonekitinga munda. Pipe. Yeah, the thing. Olaga wagwa afande. Yena mu luzzi. Yuno musajja yabaki. Kati ne bayitawo. Beetaaga video packs zaabwe zijja kubaako obukakafu bukakasa ti si be bakuba ebyasi. Not fair. Hypothermia will get him before his air runs out. That is if he doesn't get strangled first by the root of a tree. All right, you know what? You guys suck as cheerleaders. You're right. Blast our way in, fight a battalion. It could work. The easy day was yesterday. Yeah. Ne bajja bamusindike munda. Kyava akkirira. Push the car, don't start it. I'll go this way. Nono ko oxygen kabika kaweddemu. Kichupa yaleka mabega. Nasara wayingire munda. Got anything? Waliwo kye waafunye? Unakyakona oxygen amugwako kintu kinywevu takyasobola kudda mabega. We need to start thinking plan B. Tulina okugezaako kulowooza mu nsonga eno. Nze nkimanyi akyakona tube bagumu bakana akakutudde. Wabula afwa. Oh. Vayo vayo. You know. Son of a bitch. Guguno gwana gwa malaya guvuddeyo. Akikoze n'avaayo. Kakati. Kukinjaga muntu. Balina osala amasannyalaze agali ku sseŋŋenge. Beera mwetegefu. Yasooka n'ayiwamu ettaka oba genereeta. Yapipiramu gumu ebiri n'esirika. Alamu neeteekebwako amasannyalaze gavuddeko. Ye! Ono agenda okukwatako nga tekuli bumeme. Kafani k'ekyanzi iki kyate ono yaja yekkanya alebe kyekigisirisizza. Hey, parce, el petróleo que nos enviaron está más sucio que agua. Diesel addukala firuta yonna efuuse obuzibu. Gwe sebo diesel addukala we bamufumitira eyo. Kafani ono asituka naye ne bajjawo bamukutudde. Sowola ono najja aggulire munne
Kakano batuuse munda beetaaga bikosebwa byabwe. You don't think they'll mind if we crash the party, do you? Nadamu n'agikuma buto. Waayo bikomyewo biteredde. See you, Tigre. Got this from the security guard? Good to see you. Yeah. Kiyinza okulaba maani ate tewali buzibu. Tugende ku kituleese. They didn't bother to change the factory passcode. Baguddewo. Kano kateeka kaalamu. Trigger the alarm. Ekisajja kitaddeko alamu. Kill that alarm. Mukwate ebyaffe tugende. All right, 5 minutes to catch. Got him. Good, check him. Nothing here. Tewali kiriwo. Buli kimu kyonna bwakisanguddeko. Information yonna bagisanguddeko kono tekuli information. Ha. Kaakati nno. Jukira kali kabadde kataddeko alamu. Waayi tusiranye obusajja bubuno buli ku gate. Mwangwe tugende. Video zonna ziri empty. Data yabadde wiped out. Bamusanguddeko yenna. Kalino kameja kaze. Mugule gate mwe. Gino kuza amasho gamba Wagulu ku gate. Bane mulie cover. Kuba sniper oyo kano ne katambuza ono gwe kaliko kataala yakuba muliisho. Ke kasera ka rock and roll banange ekyasi kifuse ekyasi ebweru wawawa koja yiyo. Ne bano bafuluma batandikirawo kumbe muyingireyo obusajja buwezi kyapiri jantugende embwa ziwezi. Boy tusiranye baba funziza tebakyalina we bayinza kuyita. Mbwa zitufunziza kati tugenda kuyiya kaki. Kabaka kyava abalage n'okwekanya wano waliwo obusa buba bukyayokya. Tusigaza simoko yenkana kikono butono nnyo ddala. Sokoleke. Yasoka nayo obusanga bwateeka muno. Ono nasooka akwata omugugu gwa kojja. Ono ataddemu obusa obuwera mu ddakiika tono nnyo ddala. Kati buno engeri gye kalina bakinuno kirasi yekkanya ne hiiti. Kati obusa butadde mu mmotoka. Oli bw'ateekako balina kirasi yabalengera ng'abantu abali mu mmotoka kubanga obusa buguma. N'alyoka agisimbula n'asindika. Bwina balina kirasi kwegamba kebera hiti signature. Kati obusa yateeka muli ono n'akwata ekizuka emmotoka egenda. Bo ne basooka beetooloola. Ye bw'ateekako kino alengera ng'omuntu avuga maaso kumbe busa bubuguma.
kamotoka nalyoka kabalula konna akamaliriza. bo balowooza babasekudde. mwana obusaba bwokyezza bubinyate. bo ne bayita wano. ¡Veremos! ¡Vecino mayor! ¡Con cuidado! ¡José! ¡Vamos a ver! bano bayingidde ekibira nateera. Commander, we took our shot. We tried recovering the vid packs. We came up empty. tugezezaako okufuna vid packs waba tetulina kye tufunyeeko. Can't come home. tetusobola kuddaka. Range and get ours before they get us, huh? How about that? lwaki tetukwate kuba obusanya ne tubuluma nga tebunatufuna. You know it. ekyo mukimanyi temujja kusimatuka. There's a situation like that. FARC has started their attacks. They bombed a school bus, killed 12 kids. onagamba nti abafakisi kati bagezezaako okwongera mu atakisi zaabwe baboomize school bus ne batta abaana 12. 3 months. kigambibwa nti myezi 3 kumpi kitundu kyakakadde ky'abantu ekijja okuba kifudde. Go back over the mission in your head. njagala mudde mwekanye mission ene mu mutwe gyammwe nga bwe yabadde. Every brand snap, every bullet hit. mwekanye buli kimu kyonna mugezeeko okufuna information. You're Sean. And I sure as hell didn't train you to give up. era nga akakasa saakutendeka kupowa gwe Sean. Bogus intel on the Venezuelan alliance came from Carlos Rivera. era nga agamba nti information eyabakwasiza yavudde kabaka ayitibwa Carlos Rivera. Bombings and Carlos Rivera era ye yakulembera ne kojja ezakubibwa mu Bogota. ayina handolawo ayitibwa Petekwera. mbu Carlos Rivera ye yabalopye nti bakutte kuba okuyingirayo. mpe essimu yo. give it to you. sobola ogikuwa oba ogyagala. But you need a proctologist too. ojja kwetaaga cryptologist. Cryptologist ogezaako kwekanya information mbwe eri ku ssimu yange. Sorry to relieve me. Actually, Commander, I do. baamujja mu buyinza. naye nga bali abagambe nti waliwo ayitibwa Carlos Rivera yasobodde obaloopa. information yagijemba CIA. kyokka Carlos Rivera ye musajja y'omu yatega kojja ez'abatuka mu Bogota. ayina handolawo ayitibwa Potekwera. Nice. All right, shut it down. eno baabagobayo. military personnel bonna babagambye bakwateko bave mu Colombia. All right, mission walkthrough. mission tuddemu tugiyisemu amaaso nateera. Greg had the overwatch. Greg radioed in sharp as it. Greg yabadde ku overwatch. Right. Greg saw the black hats coming. yalabye obusajja nga busembera. Sure. Yeah. Which wasn't with our gear in the barn, right? okimanyi nti Spectra yasigaddeyo. Spectra teyabadde mu bintu byaffe. Still be out there. Yeah. ate erabika ekyaliyoko n'obutereevu. The bad guys. Yeah. Gear up. tukwate kubo tugende tusikane overwatch we yabadde kubanga wayinza okubeera Spectra. yajja akuba essimu. kati essimu yagikubira Jeno wa Colombia. Jeno, Are you absolutely sure? nfunye obukakafu kono okakasa. Needs to know that we didn't do it. waliwo obukakafu bwenfunye obukakasa nti Abamerika si ffe baasekudde. Port of Limon, 1700 hours. Okay. nambuli awo bayinza okusikana n'essaawa n'azimuwa. Pray that what you say is correct. kansabe mukyogezaako gamba kituufu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. kubanga enkya lugenda kuba lunaku lw'amanyi byafaayo by'ensi yange. singa kino kyogerako kiba kituufu. simu n'agijjako. kyabasooka asaba ku makerenda. bajja bafune kamera eyitibwa Spectra. yali ekwatiddwa Greg yali overwatch. ye kamera yekyabika teyatwalibwa kubanga mu vid packs zebasikanye tebaddeemu. kakiba kitegeeza nti yasigala erikodinga. basembera. ono yagigwako. yino
ngeragira ddala obusajja nga buyingiramu ng'ate bo beetaasa mbutuufu kirikirira kino kijja kuba kitumala 1 hour. je najja ddikono mu ssaawa emu banaye mukyali ku ebyo obusajja butulumbye buubu Bitch, how these bastards butegedde butya tituli eno against the mountain here, and the only way out of here is through them. kye tulina okukola kwata kuba okuyita mu nsozi zezoka banaye tugende ng'obudde bukyali. This guy stops the war. Don't lose it. Hey. Information togisula nti ye kyekiti kyokka ekitutaasa. Quiet. No guns. How did I know you were going to say that? So here we are, brother. Greg and Steve. Kino tukikola kulwa Greg ne Steve tiye. Kati bagenda kwesha mundu wabula bagenda kubujjawo ngeri ya kikomando. Kubutuga kubunyola nsingo. Kyekyoka kye bagenda okukola. Boyo fa mu kimugunyu kasita bakwate ensingo wewe kasita bakwate ensingo tebakunyega kano kaganyi. All you Americans think you are Rambo. Mwena ba America mulowooza muli barembo kuba bullet. I prefer John McClane. At least on Peter John McClane ye yali sojo musufu. Ebyo birembo byo Garcia. Ver, Dario. Muévese en ese río. Me copian. Bantu bagwao. Dario, Rafael, me copian. Unabayita ko naye nga wa. Yawulira eswagiro. Juya ne mutendeke. Nasoka kakana. Omanyira. Buro yajayo mujoro lekerawo Alvareo bamuguddeko kakati gwe ssebo ne bajja baatike mujoro kocha kichi kamuli ateka akasaze bulo twaliri ne kakwata mukono kakutuga yakuba bolozi Evaayo obwangu buli wano Evaayo kamukuba ebikopo kamufumita mu mukono ekyakyayitamu mu mukono kyavaako kyateka nakuba mu kifuba wabula kamuyisiza mu mujolo mu mukono kakati gwe ssebo nkujjeko ensingo Go on. Kikole. Give people the truth. What about your wife? Your son? Ye mungamba naye ate mutabani wo. Would have wanted. Ate mukazi ogoza kino kye bandikwagaliza. That is all I have left. Okufa kyensigaza mu bulamu. Sikyalina family, sikyalina ki. Kikola oba kikola. Nze sejjusa ku byenkoze. Bantu mwe mwetaaga okuvaawo jeno naatuuse. General Velez. Carter, we've secured your man. Where's your proof? Obukakafu buli waba ofunye. This man's a traitor. Ono omusajja muli wankwe. Give him the vid pack. Wama muwe vid pack. We have footage of him killing your soldiers on. Tulina footage ekakasa nti ono omusajja yatta basojja abo sifwe. Mi general. Unatandika okologa. Kakaina ate kirabika jeno akolagana n'akasajja kano. You working with him? Okola naye. He works for me.
I'm his commanding. akolera nze commanding officer we. When I was Jeno yapangisa abasajja bano. Bwe nali omuto myaka 12. Nalaba bayekera nga basala family yange obulago bazadde bange maaso gange. To hunt them down. Nisalawo mbayige mpaka. What about you talking peace? Ate eby'eddembe bye mwaliko. You killed. They're your allies. Abasajja be watta. Sacrifice for Colombia. Nze bino byonna bye nakola baali basaddaaka bulamu bwabwe eri Colombia. On the peace talks. My men. You set us up. Watusettinga up musajja gwe. Mutte. Videotape the bodies. Wama Carlos kwata maiti zino ekigadde n'ebisigadde tuve wano. Rivera. Lindako. Carlos Ravera ye. Bogota. Oyo Carlos Ravera yateeka kojja mu Bogota. It was you. Ekitegeeza kuwa musindika era. Kill him, Al. Ekyo kya bulimba. Wama mutte. Rivera has a handler. Ayina handolaawe. There's a foot to kill. Ayitibwa Potakwira. Carlos yateeka kojja siba yekera. Which means ono omusajja yamusindika. Apotakira. You? Igwe. Kati jeno ya Apotakira linnya lye bakozesa gyali. My son. Nosindika Carlos n'ateeka kojja. They died. Ku US Butu Company n'atta mutabani wange ne mukazi wange. Fights brought us together. Munayi twasaddaka obulamu tugezeeko ku kutaasa Colombia. No. Kyatugatta. America killed them. America be baabata. Killed them. But now, kati we'll win. Tugenda kuwangula. The guerrillas. We will kick the Americans out. Bano bagenda kuvaawo. To us again. Abayekera tubatte ensi esigale yaffe. Us into a new era. 2 lives. Ono yawulira obusungu. Kubanga mazima kino kyonna abadde akikola ng'amanyi. Akikola ku lw'abakati be kumbe. Jeno ye yabatta mu nnyini. Kino bafumise. Kikuba bullet kikano. Yawulira obusungu. Mazima bulijjo buli kimu kyonna kyabadde akola abadde akikolera mu nsobi. Akasajja buli kimu kyonna kabadde kakisetinga kajjeno. Colombia. Nga kyekava kakisetinga lwa nsonga emu. Bukeetaaga Amerika eve wano ng'ogasseko n'abayiikira babeetire baveewo. Betrayed our country. Ono omusajja aliddemu ensi yaffe olukwe. Betrayed us all. Ffenna yatulyamu olukwe. This is so wrong. Buli kimu kyonna kye mbadde nkola mbadde nkikola mu bukyamu. Kono katuke kasera obitereeze. Information yiino okwekakasa tuffe tetulina buzibu. Kyava gimusimba. Kaakano twavaayo ne bakwolekeza ku ttaka lya Amerika. Basobola okukwata ekkubo okudda. Wabula bambi waliwo abatasimatuka baali babiri. Balina ogezaako basiika. Balina obbaniriza mu kitiibwa ekyekika ekya Wagulu, ekitiibwa ekyekinamagye. Kubanga baafiira in the line of duty. Bagirako ne bendewera ya Amerika. Mayiti zaabwe. There is a special breed of warrior. Unagamba nti waliwo oluzaalo olwadde olw'enjawulo lw'abalwanyi. A common man with uncommon desire. Kwegamba omusajja owa bulijjo atalina kwekomba kwa bulijjo ate. He stands alongside America's finest. Nga ye alina gezaako kuyimira ku mabbali g'abasajja basooja Abamerika abakyasinze. The American people. Ng'ekimugezaako mukozesa kino kutaasa abasajja b'Amerika oba abantu b'Amerika. Ng'ayiwa omusaayi gwe. I am that man. Oyo omusajja oyo yenze. Kwegamba enjogera y'ekinnevesiiro. Booterevu ne katuuka ku ntandikwa z'ekkomekerero zaako n'agamba Junior nga bulijjo. Buno busiga mu Q's Digital Studios. Majestic Plaza, Level 3 Lockup number 21 ng'ogasseko ne bwayise. Abankuumire. Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought, for love. I want her back. Will you go to war with me, brother?
We're sending the largest fleet that ever sailed. We need the greatest warrior. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. I won't ask you to fight my war. You already have. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. We will be together in this world or the next. Immortality! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Watch out!